Abantu abasoba mu bukadde obutaano be bateeberezebwa okuba nga be baakafa mu Congo okuva mu mwaka gwa 1998 era ng'ebintu ng'endwadde ezitatadde ssaako n'ebikolwa by'obuyeekera mu Congo be biviiriddeko Congo okufiirwa omuwendo omungi ogw'abantu bwe guti. Manye nga weebuuza lwaki President Tshisekedi teyabadde wa kisa n'asonyiwa enkuyanja y'abantu bano abattiddwa. Mu eno vidiyo ogenda kutegeera lwaki President yadde tasobola kubasonyiwa n'ensonga lwaki babadde balina okuttibwa. Ensibuko y'okufa kw'abantu bano bonna etandika n'ono omusajja. Omwami ono ayitibwa Christian Malanga era ng'agatta ensi bbiri okula ensi ya Congo gy'azaalibwa ssaako ne America okusinga gye yakulira. Omwami ono ebiseera bye eby'obuto yabimalirako mu Switzerland. Oluvannyuma abazadde be ne bakyusa ensi ne bagenda mu America nga baali tebasobola kudda mu Congo olw'okuba nti obulamu bwabwe mu Congo bwali mu matigga era nga mu America baasaba asylum ne babeererayo ddala. Era omwami ono obudde bwe obusinga yabumalira mu America. Nga mu kiseera bwe yabeera mu America yatandikawo obubizinesi obutonotono obwali muleetera kasente ng'omuvubuka. Mu mwaka gwa 2006 yakomawo Congo gye baali bamuzaala era ne yeegatta mu magye g'e Congo. Oluvannyuma lw'omwaka gumu ng'ali mu magye yali amaze okufuna ranka y'obwa kapiteeni mu 2007 era mu mwaka gwa 2010 amagye yagavaamu n'atandika bizinesi nga wano yakola kampuni eyali eyitibwa Malanga Congo ng'eno yali ekola amazzi ag'okunywa. Oluvannyuma lw'ebbanga ettono yeenyigira mu by'obufuzi era ne yeesimbawo ng'omubaka wa palamenti nga yali azze nga independent mu kifo kino nga talina kibiina kyonna kwe yali ajjidde. Wabula ennaku bbiri okulonda kutuuke yakwatibwa era n'asibibwa okumala weeks 2. Oluvannyuma ng'ateerebbwa yaddayo mu America. Oluvannyuma lw'ebbanga ng'atuuse mu America yakolawo ekibiina kyatuuma United Congolese Party era nga kino ekibiina ekigendererwa kyakyo kyali kyakuŋŋaanya bannansi ba Congo naddala nnyo abo abaali bawangalira mu mawanga g'ebweru nga tebakkiriza n'enkola y'obwannakyemalira eyali mu ggwanga ly'e Congo. Era kigambibwa nti wano waatandikira ebikolwa eby'obuyeekera olw'ensonga nti yali afunye amaanyi mu Congo yasobola okuŋŋaanya abavubuka abaali bamukkiririzaamu n'atandika okubakozesa ebikolwa eby'obuyeekera nga baatandika okulumbanga ebyalo ne batta abantu ne babba n'ebintu byabwe n'ekigendererwa eky'okuba kyaya gavumenti. Era mu mwaka gwa 2017 yeerangira nga president yatongoza gavumenti empya gye yatuuma New Zaire mu Congo newankubadde nga yali mu buwanganguse mu America yasobola okutondawo eno gavumenti era ne yeerangira nga president. Mu mwaka guno ogwakaggo ogwa 2024 mu mwezi ogwokutaano ku lunaku lwali lwa Sunday omwami ono yateeka akatambi ku mukutuko ogwa Facebook ng'ayambadde ebyambalo by'amagye era ng'ali mu ofiisi y'amaka g'obwa president agamu mu Congo nga yali amaze okugawamba nga yeetooloddwa abantu abalala abambadde ebyambalo by'amagye era ng'ayogera ng'alabula President Tshisekedi nti yali agenda kumukolako obulabe ng'alaga nti yali azze amazeeko ng'agenda kuwamba gavumenti. Mu bantu be yali atagetinze okutta mwe mwali Prime Minister, Minisita w'ebyokwerinda ssaako ne President okusinziira katambi ku bye yali ayogera. Wabula amagye ga Congo gasobola okubasalako kw'olwo lunaku era ne gamusinza amaanyi ye n'akakoosi ke ke yali nako mu ekyo ekiseera. Wabula ye teyakkiriza kumukwata nga mu kanyoolagano ako baakomekera nga bamukubye amasasi era ye yafiirawo. Nga mu bana abantu be yali nabo mwe mwali mutabani we ssaako n'Abamerika 3 nga bano bo baasobola okubakwata ne bano ne batwalibwa mu kkooti ne basalira ogw'okufa. Abalala baali beekuusa kabinja kano bajja nga bakwatibwa mpola mpola okutuusa omuwendo gw'abantu bano we gweyongera ddala. Wabula mu butambi bwe baasobodde okuta tebaalaze abantu bonna nga babatta, baalazeeko abantu abatono naye tewali muntu yasimattuse nga ne mutabani wa Malanga kw'omutwalidde ssaako n'Abamerika 3. Kino kikuyigiriza kigo omuvubuka ali wano obuteetantalanga ne weegatta mu bikolwa eby'obuyeekera kubanga oyinza okukomekera ngo obulamu bwo bugendeddemu ate nga olese abantu bo mu maziga. Ebimu ku bifaananyi ebiraga ebikolobera abaana bano bye baakolanga sobodde kubikuteerayo kwano olw'ensonga nti birabika bubi. Wabula gwabyetaaga osooka ofuna ku WhatsApp ng'ojja kugenda ku YouTube otekemu Hassans YouTube channel ejja kujja osubscribinge ku YouTube channel okwo kwennyini kuliko link ya group ojja kunyigamu oyo link ejja kutwala mu group. Bw'onootuuka mu group ojja kunsindika message mu inbox kusindikira ebyo ebifaananyi otegere lwaki president yadde tasobola kubasonyiwa. Ne kano kankayiseewo gw'abadde ayagala okugula poloti naye nga tomanyibwa wakutandikira anti ennaku zino abafere bangi ojja kunsindika WhatsApp message ku enamba so okuyambako okufunira poloti ate nga yakyapa. Kwebaza olwakadde kowadde okugoberera n'emboozi era nkwagaza ekiseera ekirungi.